Pheobe, nkusanyukiddeko nnyo. Abantu baŋŋambye mbu bosi ogwo wali okolera obwa Kadama ajja. Kati ofashinensi lekajje. Bosi ajja. Nze ngenda musanga Dubai. Tagenda kujja Uganda. Bosi ogenda musanga Dubai. Omwezi nga ye yakuyise gwe wamukubidde kyabadde kitya? Yankuse nangamba agenda kujjako e Dubai. Oli kwabo Dubai? Njaba. Omwalo ofunire mukisa. Njaba. Oba wena twabe nayo. Ntaka kwaba. But I don't know. You don't know what? Luwarabu. Ate bamanyi oluzungu. Bamanyi oluzungu? Wow. Banange, ladies and gentlemen, tusanyukireko Pheobe. Bosi we agenda kujja e Dubai. Nani azengera soswa ticket? Baba yinza obutakulaba ne bagamba nti ticket zikulemye. Ebintu byalisasula dda kati oyo nkugamba olunaku ate kiwa kirabuza mu atanya. Mazima. Kati ova ku TV. Boti bofanango ova ku TV. Sharif mama nakitendera g'omwana. The smartest presenter around. Ebadde mukate yakaraisi mukko. Melinda. Pheobe zinengoyo mala nozaayo. Sigoye zange. Gwe oli oyina olugoye lw'oyagala nkuddiremu. Ngamba kugambe Pheobe nziriramu olugoye weruti. Ngobe ya smart. Walina omuntu gwe weegomba. Anize. Munyambala. Obeera smart nnyo. Abantu bambala bulungi era nawe olwoga waliwo nyambalira ku Mande ng'oyambadde obukala obwakawo nga buli ku Mande ku luno nakikola. Suna Beni akubye kati. Erinya Suna Beni abula bannange. Leero ng'olaze obujulizi. Wandabye kati. Erinya Suna Beni. Kale, waayo obugambo Suna Beni tuve wano mukyala Suna. Mwagala nnyo ng'abantu abalala. Wangi? Ng'abantu abalala. Pheobe kyuka munda beno bambi yono musayi gwange naye kyuka nga modo naawe tokaluba nnyo modo bakukyusa bwe bati nokyuka Pheobe tokaluba naawe bakukyusa bwe bati. Yes. Oyagadde ebyo. Dimpo. Dimpo zibeeranga seka munda be zibula ne zibula. Nawe ogirina nala. Sharif tomanyi. Kyova olaba omuntu afa stress n'avaawo kubanga Pheobe ogenda tusa stress naye nga tetumanyi nti kikyabase naye nga temwafedde ngenda kutula ku pate sirika tugendagenda ku birthday party sirika waliwetwala kimanyi bagenda kwagala sirika kirabe kino tumbaavu bannange muwala wange kirabe ndabye guhajati ngutolera salaamu nokimanyi naye simanyi nti ovaamu zanga nyingi mama mufayini oyina ebigambo byogera ku social media nendyewunya ng'olina products neŋŋamba yigi nanakanja kovaamu akagamba ako yeegonzagonza ng'olugo olubbi naye ng'olwo gwolaba ayogerera ddala omujjukira ku kyalaani mukyalaani naye mulabe yewogera sibitegeera naye naze webale kunyirira webale kwefa Fadix akufaako nnyo wa kamera teweegonzagonza mu loboozi naye Uncle Fadix yonna gy'ali kale zekakule oyanshutingiranga nga ŋŋamba amazima nze nalaba ennamba ya nakanjako mu ssimu ya Fadix ng'eriko erinnya erye Ani CRUZ. Jambo tujjako ffe tugeye ebyafuuta. Namkuba akamakane nze mujje akamati kabadde kanene.